kiro twagala mubeererawo olw'ensonga nti yatyobola obwakabaka bwa Buganda. Gashumba yasinziira ku Facebook page ye n'atyobola. Tuzze kubeererawo kamala byonna olwaleero. Okukwata info oli musajja wa Kabaka naawe oli mu Buganda. Abantu bonna mu Baganda. So that is all. Me, I want you to observe social distance as he tells you whatever he's telling you. Only 1 minute, and we end. Is that okay? Get into your vehicles, and I want you to. It's open for me. This one is open for me. Obalumbye Buganda bagambe nti betonde. What is happening? Don't go. Yes. Abitex alina kagulu kalimu befuula nti balwanirira Buganda si bye ebigendererwa byabwe. Abitex twamutegedde project gyalimu kati ayagala femu eriffe Abaganda naye tebajja kuttisa baana, tebajja kuttisa bavubuka bannaffe. Ntegeddeko olunaku lwa leero nti waliwo abantu abakwe ate era ne poliisi nayo tugisaba kugamba abantu baba tibamenye mateeka nga kibakoze kyonna tiwali kumenya mateeka. Tulowooza nti poliisi yandibadde etunulira ensonga zaabwe mu kifo ekyokubakwata naddala nga tiwali tteeka lyonna lye baba bamenye. Bonna abavaayo abantu ba Ssaabasajja Kabaka kye tubasaba nti okusobola okumanya ekituufu abantu emiryango gy'Obwakabaka miggule. Togenda na kigambo oli kyakugambye wabula fuba okufuna amawulire amatuufu. Ofiisi za Ssaabasajja Kabaka